Kadama TV tugenda kwogera ku nsonga ya bakadama abeeralikirira nga tebagenze mu nsonga zaabwe. Kasooka tuwulirize vidiyo eno then tujje tudiscussing. Oli Saudi togenda mu period kati myezi 2 kiri nnomo okujjako ng'olina gwe wasiibula ng'ova e Uganda mulina omuze ne bakubira amasimu nti enkya ogenda kulinnya n'odduka wa boyfriend n'oyagala omusiibula naye bw'oba tolina gwe wasiibula ng'oli kwalaali kiri nnomo. Nze namala egyo ena nesaakifunamu buzibu bansonga n'ebyo ebintu by'okutonnyatonya nze sibyagala era nali comfortable nnyo nga manyi kijja kujja era ekiseera kyatuuka ne ŋŋenda mu bulungi nnyo kiri nnomo. Waliwo omwana omulala eyaŋŋamba mbu ayagala okujja ebweru kukolerwa ng'atataddemu ssente oba oli musaidize emmengo jangu mu inbox yange nkutwale nkulagirire kampuni weeri oteekamu bufaananyi bwo bwokka bwokka nannangamuntu yo kasitobera ng'okiyina toteekamu wadde 10 ate eyanguya mu mwezi gumu oba 2 oba walinnyedde ennyonyi naye ng'ekyokugenda mu periodi kiri nnomo ogenda tuuka ekiseera ogendemu teweeraliikirira ekyo kya bulijjo. Kadamu oyo muwulidde era twali tubagambyeko ekintu ekyo kyekimu ekyabakadaama bakomplaininga batuweereza wano oyinza okwesanga kadaama akuweereza oba bangi abatuweereza n'agamba kojja sigenda mu nsonga zange okuva bwe ndava e Uganda nakamala emyezi 4 tulina kadaama yamala n'emyezi 6 ebaluwa etwagibasomera nti bulijjo bw'okyusa embeera y'obudde bw'okyusa emmere gy'olya n'ebirowoozo okubeera nga bikweyongera oyinza okumiisinga periodi zo. Kino bw'ojja okibuuza omuntu munnassaayansi ajja kugamba tekisoboka. Bw'okibuuza abantu nga ffe bakojja basenga tujja kugamba kisobokera ddala era y'ensonga lwaki buli muwala ali eyo awuliriza buli kadaama ali eyo awuliriza yali abaddeko mu mbeera eyo n'amiisinga periodi ze neeraliikirira nti lubuto agenda okushekinga nga tali lubuto. Bw'okizza mu science bagamba buli mwezi ejjiiryo lirina okubeera nga livaayo ovulation neetakinga place n'obeera nga ofuna periods zo. Naye ate embeera kwegamba kizibu ne bannasayansi ne batakikkiriza tubanenya kuba kino ekintu kirina okubeerawo ng'ejji livaayo ne lyabika bwe bityo. Naye ate munnange embeera gy'oba olimu stress gy'oba olimu emmere gy'oba olya gy'obadde tumanyidde oyinza okwesanga nga periods zo ozimiisinze tekitegeeza nti obeera oli lubuto wabula ate era tweyongera okugamba bakadaama ng'ofunye oba ng'opreparinga okubeera ng'ojja ebweru okukola ekyeyo mu nnyumba z'Abawarabu gezaako okubeera nga togenda wabbaawo oba wa boyfriend wo oba ogenzeeyo kozesa akapiira naye ayinza okuleetako effujjo n'atakakozesa okakana ng'oli lubuto. Bakadaama bangi tubaleetedde era nabo nga akugamba Kadaama TV kojja matte bannange ndi lubuto bagenze okuncekinga nga ndi lubuto ate obwo nga kwatadde n'okwewakana n'agamba nti ye yava e Uganda nga teyeebase na mukazi nga teyeebase na musajja. Buli bweyongera okwewakana obeera tulina kyotaasa kuba olubuto tebalonywa lunywe. Olubuto oba olina olubuto kitegeeza nti weegatta ne boyfriend oba ne bbaawo. So complaints eyo tuzifuna nnyo tikojja matte oba ne baweereza Kadaama TV ne bagamba nti ntuuse eno bano baŋŋamba nti ndi lubuto tebagamba nti oli lubuto wabula oli lubuto kuba mugenze mu ddwaliro nabakucekinga ne balaba nti n'oli lubuto. Owe njagala n'okubeera nga mpisizaawo waliwo buno obuntu obupima olubuto mubutegedde obwo pregnancy test kit bw'obeera ne kakiti ako oba akakantu akatesitinga osobola okutesitinga positive naye nga toli lubuto. Kakiiti ako kayinza okuba nga kayiseeko oba kiki kyewasembye okunywa olw'eggulu. Buli bw'onywa Coca-Cola oba Pepsi n'okyekinga ku makya nga gw'onywedde mubeera ng'omunywedde okuva tugambe nti n'olidde ssapa ssaawa 11 n'ogaa tolina kyogenda kuddamu kulya oba
oba ssaawa nga 12 ez'olweggulo nowa tolina kyogenda kuddamu kunywa n'ofuna ekicupa kya kooko oba ekya pepsi n'okinywa in most cases oyinza okutestinga positive naye ng'ate toli lubuto era bano banjagala kulimba boyfriend ndi lubuto ngenda kubaleetera ngenda basampolingira ekintu ekyo very soon mukirabe ekintu ekyo ekisobola okubeera nga kikola so bano banimba nti ndi lubuto omuntu osobola okumulimba nti oli lubuto n'akubagana naye nga toli lubuto then bw'ogula n'ako akantu ako ka kit gezangako okulaba expiry date bw'ona ogula akantu ako nga tolabye expiry date kayinza okugamba nti oli lubuto nga toluli oba ne kagamba toli lubuto naye ng'oli lubuto lweyeeva ogamba naye embeera zonna zendimu nga za lubuto so twafunako kadaama yatugamba nti baba yakamuleetera akantu ako yakamuleetera story omugijjukira ne bacekinga baba n'akubagana nti ali lubuto naye bagenda okucekinga kadaama agenda okucekinga fakti akantu ako yakaweereza na Kadaama TV yakamuweereza bagenda okulaba expiry date ng'olwedde kali expired kadaama teyali lubuto awo kitegeeza nti kadaama gye bali eyo abeegadanga ne baboosi baabwe naye nga teboogera nga bakikolera eyo mu nkukutu we giwunyira weewano olina gamba muneye kojja maze emyezi 5 nga siraba periods zange so mwegendereze abeegadanga mwegendereze nti bw'oba ogenze ebweru enkyukakyuka y'obudde yokka eyinza okuleetera embeera eyo then emmere gy'olya bikubusi ebyo oyinza okwesanga eno Uganda tubadde muliwa bintu ebyo nga tolina muli wa chapati bw'ona ogenda ebweru embeera ejja kuba nga ekyukako mpozi okwo nga kwotadde n'ekya stress nti otuuka ebweru nga be baakusuubuza si byofunye n'otuuka mu nnyumba nga boosi bakutwala kaguddeyo ebintu ebyo embeera eyo okubeera nga eva oli mu nnyiike embeera eyo naye okuleetera okubeera nga omisinga periods zo oli Saudi togenda mu period kati myezi 2 kiri nnomo okujjako ng'olina gwe wasiibula ng'ova e Uganda mu inoomuze nga bakubira amasimu nti enkya ogenda kulinnya n'odduka wa boyfriend n'oyagala omusiibula naye bw'oba tolina gwe wasiibula ng'oli kwalaali kiri nnomo nze namala egyo ena naye saakifunamu buzibu bansonga naye ebintu by'okutonnyatonya nze sibyagala era nali comfortable nnyo nga manyi kijja kujja era ekiseera kyatuuka ne ŋŋenda mu bulungi nnyo kiri nnomo waliwo omwana omulala eyaŋŋamba mbu ayagala okujja ebweru kukolerwa ng'atataddemu ssente oba oli musaidize emmengo jangu mu inbox yange nkutwale nkulagirire kampuni weeri oteekamu bufaananyi bwo bwokka na nnangamuntu yo kasitobera ng'ogiyina toteekamu wadde 10 ate eyanguya mu mwezi gumu oba 2 oba walinnyeddde ennyonyi naye ng'ekyokugenda mu period kiri nnomo ogenda tuuka ekiseera ogendemu teweeraliikirira ekyo kya bulijjo